ababaka ba parliament abatagenze nga bazize entuula za parliament nayogerako wano luli naye kanjogereko kati nga bwe yawedde omuwa omusolo mugambe nti ababaka abo mubabanja parliament bw'eba esasula ssente ze tuyita emoluments zibeerako nga zibaze omubaka wa parliament wonna wanaagenda era ssente ezo kuliko kye tuyita mileage ne bamanya nti akiikirira eggulu atambula lugendo lwenkanaki era mafuta anywa genkanaki era ezo ne bazimuwa za buli lunaku kange nti bazituwa abantu bayiza okuloza nti njogero lw'okuba siriiyo nange bazimpanga ezikujja Lubaga paka wali ku parliament kati ate bano abatasula mu Kampala bwe beetuula mu Kampala ssente baazibawadda ne bw'abaazize ez'okusula buli lunaku kweziri bakuwa ku reeti eya Fairway Hotel kati gwegenda ogende ku Fairway Hotel obabuuze nti okusula ssente mmeka ezo omanye omubaka zakola ki yazifuna dda aba yazifuna dda kubanga ate abantu baagala kekkereza ssente ezo tebaagala zizaayo kati olina okubala regional sittings ezo zigenda kugenda nawulidde Masaka endaka egenda kubeera Masaka n'Embale newa kati ababaka abatagenze nga bazireezo nga ye issue ezo banange zibalirire kubanga ezo zo ziba zajja dda Katonda wange ezo ziba zajja dda zibeera ku musaala gwa buli mwezi ezo ez'amafuta omanye abantu njagala abantu babeere nga batambula n'okumanya ebimu tetwogera lwakuba nti waliwo gwe twagala alumwe naye okumanya kye kiba kisinga obulungi kati LOP for example mu nsawo ya bajeti ye mulimu obukadde 8 nga bwakutambula eggwanga lino za travel abroad zokka n'obweggwanga sibubaze obukadde 8 buli mwaka bwalina okutambuza ogenda ebweru bwalina okutambuzaako okugenda ebweru ziri kugundiye yayinza okusalawo nti leero kangende sijja genda gundi gwoba onkiikirira egindi ye amanyaze basaasaanyiza padyemu abaka ba parliament batuwa njagala okweteekamu kubanga nabo wazifuna buli lwolaba agenze ebweru dola 720 nga tekuli air ticket oba Rwanda oba Washington eya allowance buli lunaku kati bw'amalayo ennaku 10 abaali na dola 720 njagala bino byenjogera gwogende ku luguudo lw'Entebbe oba ku Mande olaba oba abatagenze eggulu ebweru tebagenda bakulooza nti zino akabadde akakadde akamu n'ekitundu baakazize nga nnyingi dola 720 ziba ssente mmeka oba tuli mu bukadde nga 2.6 nga 6 kati omubaka senga afuna olugendo lwa nnaku 10 nga lwebweru oba Kigali oba Arusha abeera mu bukadde 26 dola 720 gwegenda wali ku kisawe ky'ennyonyi Entebbe olaba abatagenze eggulu ate ng'eri balinnya nga bakuga nti kana akamu n'ekitundu kaalizimbye amasomero naye ziri 26 obubiri mu 6 ezo zo tebazitaasa sirogamba nti okugenda ebweru kikyamu ntegeeza nti abantu balina okuwanga ensonga entuufu baba balina ebizibu ebibagaana okukola ebirala baleme kulimba bantu omuntu eyazize entuula z'okugenda mu regional sitting ekya ssente okuzitaasa takiteekamu kubanga ebirala nakugambako wano nti ababaka kati bali mu ddwiru nga beeteekerateekera kugenda Mombasa mu Desemba okuzannya omupiira buli omu ajja kumalayo ennaku ezitaka wansi wa 20 ezo ziba dola 1,400 mu something bwebukadde nga 5 ezo teri azitaasa genda mu bisaawe erugogo olaba abeeteekerateekera okugenda buli omu agenda sikugamba kwezi nti okugenda kyekikyamu nkuga nti temuwa bisongasonga bantu kuba mumanyi nti mulina abaga nti mmwe baabalonda lwakuba tebaagala kumanya ate mulowooza nti naffe abamu okumanya tetukwagala nze nkwagala n'olwekyo temwebuzaabuza mu regional sittings tekirina makulu ate bino ebisaasaanyizibwako ssente ze batwala gweropu yaga nti obukadde 8 olw'okugenda kukyalako ebweru zo yaziganye bwekimanyi nti loopu olwaleero currently mu nsawo ye kati mulimu n'eza donation naye afuna obukadde 2 zagabako obugabi oba awadde mwannyina oba awadde muganda we oba awadde mukwano gwe naye alina nakugambako nti President Museveni mu bwa dikiteeta akulyetinze comfort zone mu bifo ebimuvuganya nadda ne mukati neyogoma kati era balwanyisa kino kirala gwe zino okyazanga omuntu yenna naga nti nalimbye kiki
nti oba abatagenze eggulu ebweru tebagenda era na allowance tebagifuna agenda ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe olaba abayita buli omu omubuuza eggulu wagenda eno togenze olabe bajja okuvuma so temuwa bisongasonga mutekeewo ensonga entuufu kisoboka okuba nga waliyo ensonga mmwe zemulaba ezitali ntuufu naye ku kino ekyo ga nti bataasa ssente ekyo tekiriimu kubanga olwedde era bazifunye era bazirina n'allowance zonna bazifunye ate gambye nti n'obwo butini obweggulu butini 720 buli lunaku tekuli eya tiketi sigikubaliddeeko naye tewaliwo opposition azoogerako era simbi sizigambye nti mbi naye nze ngambye nti abantu tubeere b'amazima eri abantu abatulonda n'abatuteekamu obwesige wadde si be batulonze nti kasita gundi gyali buli lw'oyogera ebiboozibozi ensi n'ogikuumira mu biboozibozi obutakola oba okukola fe abakulisitaayo bootunyiziza kyobona twetonda ebigambo byoyogedde ne byotayogedde netubyetonda so ebyo biboozi kakati abantu olowooza kiki nnyo waliwo hidden agenda ku nsonga eno ey'okuzira okugenda okutuula mu ntuula ezo nga si kya ssente kubanga ndabye buli mwaka agenda okugenda ebweru agenda kufuna obukadde 5 mu mupiira waliwo ssente zogambye ez'amafuta bazifuna ate babongeza ne ssente ez'amafuta agaalinnya nazo bazibawadde dda era ezo tezimenya mateeka era sizikonda eminga naye gambye nti omuntu akulimba kino ate n'atwala kiri aba si mutuufu by the way mu modern society ne mu modern parliamentary democracy abantu tebakyaboyikotinga sittings baboyikotinga item bwe baleeta kino kwoda pepa kasita bakisoma nga ffe tufuluma tetukkiriza kiteesaako so si sitting kinene ebeeramu ebintu bingi kati sitting gyoboyikotinzeeko eriggulu giboyikotinga enno ng'oli ku parliament awo parliamentary building bwe baleeta ekikkuba ng'ekyebaleese ekyalopo Dr. Lumu owaffe ba Mityana North bamukkiriza aleete private members tugenda kukyogerako kakati imagine lwakuba nti kati eyasoose yatudde eggulu era abaayo ekirungi gye bali nti tebaalina kibiina kibafuga nti tujja kumma tiketi kuba ebimu n'abantu basanga nga mutuufu yaligenze naye tiketi yafuuka tiketi kakati imagine ejja Masaka omubaka wange w'Empijaawo omubaka wange w'Egomba awo omubaka wange w'Ebutambala kale wa Masaka yennyini eyogera ku nsonga z'e Masaka abantu bakutuma nga nabo bazirabako nga gowazize ng'obaga nti kuba bajja kumpa akakadde n'emitwalo 5 minene ng'ate nkya bajja kukubira essimu bagaye nti bannaye ndi bweru nagenze ku mirimu gya paalamenti bannaye abamu mutuleke kwegamba ate kutukyayisa ababaka bali mu parliament nga mwetwalidde ne leader of opposition kubanga yandibadde awabula ababaka olowooza nti si atawabudde bulungi babaka n'okubalambika mu nsonga newankubadde nga yamaliriza amateeka juzi naye kakati gwe baga nti abawabulira waliwo aga nti yatuddeko naye nga bateesa n'alungamya olukiiko nti kino kyetuteesaako tukitambuze bwetu kati yakulembeddemu kugamba nti temugenda yalangiridde bulangirizi era bataategeerera bagenze abawaayo emitwe gyabwe tebagenze nolaba omubaka ng'amaze ebisanja 3 mu parliament naye ng'amazeeyo emyaka 2 ekitundu akola era nono n'agigoberera kati ebyo ebizibu bye tulina ate tulina kubeera bolodi okubyogerako era tetubyogerako butavumibwa bavuma naye ate bwe tutabyogereko abatuvuma bali mu maaso kuba kati wana abatuvuma bayinza kuvuma nga atakumanyi mukwano gwo naga nti lwaki naawe tukuba bubi ne waliwo abajja otuvumanga n'okuba tetukyaliwo bavuma malaalo tini bana ababeerawo nga tusomako ku bitabo ne tulowooza nti baali bagezi nabo batukola kino nekola bweti nga nabo tebalinayo kigambo kye bavuddeeko so abamu tetujja kulinda ekyo temujja kulinda kubavuma katuvumirwe kati nga tukyasobola okuwabula naffe omuntu bw'aba alina ensonga naye awabule kakati bebinawulidde mbu nno ssente bagenda zibatwalako ku musaala abatagenze eggulu ekyo kisoboka mu mateeka weero ssente za mirundi 2 kati kino kye bakoze kiriko padiem gye babadde babasasulirako emitwalo 8
naye ezo basobola ozibajjako ezo ziri recoverable emitwalo 8 ag'okusula naye ziri zenkugambye za kubeera mubaka wa paalamenti ziba only considered oba atudde mu lukiiko oba tatuddeemu azifuna ziri ku emoluments naye tukiraba nti nekyate kulya ssente yamuwa musolo ku muntu atakoze ati gwe lwaki olonda atakoze lwaki olonda atakola abamu twasibanga mu paalamenti tuvaayo kiro kakati otubuulira nti bw'abanga yoyo kakulya essente zo bw'onookitegeera onoofuna amagezi nina omwana nabadde n'omwana jjo ku stage ya bodaboda nga ndi naba ekirala abantu nammwe abatuwagira ebikyamu ebikolebwa mu byogereko obwannakyemalira bwe bunaakula nga tetunnaba kukwata gavumenti ne tutuuka mu gavumenti ng'obwannakyemalira tuvudde nabweno eno mu opposition ojja kuwulira ekinaba mu gavumenti akayirigombe temuttiŋŋane ate ekisajja tukyawa tuliddamu okukwata ku buyinza ejja kutandika ejulirire nti oba abaaliwo ate kale so nga ate nabo tabbu so tuleme kukola nga naffe tugendera ku bwa dikiteeta leader of opposition eyinza otokola decision bweti eremesa ababaka be baatuma mu lukiiko okutuula nga totudde nabo nga gweokozesa magezi ki just tell me decision bwetyo egamba ntitugenda kuzira nga nze ndiwe Masaka nga nze ndiwe Kalungu nga nze ndiwe Bukomansimbi oyinza otya okundagira ng'osinziira ku radio nonga nti nange sijja genda just tell me mba nkozesa instinct kyokugamba nti gwe amagezi g'olina ekyo kyosazeewo kyekituufu era nange nenkikiririzaamu ate nga nina olugendo olugenda enkya e Kigali olugenda e Mombasa nga yo ngenda genda oba nayo neeteeketeeka ogenda Kiwera so muleme kukwata mitwe gy'abantu kuginyoola amanye Amini yali wa bulabe nnyo naye ate ye yalina ekintu kye yali akutte ng'omukkiririza mbu yajjangako omutwe gwa kwezi nga n'ogutwala agutwala tagukulekera kati tulina abagijjako emitwe naye nga tagitwala osigala nagwo ninga yagutwala dda ng'obuwongo yabutwala yabunoonamu dda wasigaza bokisi ya mutwe gy'otambula nayo honalebe tudde ku nsonga ya lob eyo gimaze wabula kyeneebuuza nti ababaka ab'eggulu abatudde mu ntuula zaabwe nga ffe ababaka abaffe in fact abasinga babadde ba Buganda bataagenze abanoopu bo banaavaayo eri ne bajja e Masaka teri kibagaana eyo paalamenti yebeetudde bazize kutuula mu paalamenti tebazize kutuula ggulu twalina Katikkiro wanoomu eyakwatibwa obusungu olw'amazina g'abazungu nga bakajja wano ge bayita squeeze naye olw'okuba bagazinanga bagamba nti let's go for dance mu kuwera n'aweera dance naye n'amaganda yategeera luvannyuma ne Nankasanga amutwaliddemu kati eyagaanye okugenda eggulu ab'e Masaka ne bamugoberera n'ewaabwe yabagaanye okutuulayo naye bali tojja kuwulira nga balangiridde ebyekijega nti nabo tebajja kujja Masaka omubaka wa paalamenti gy'atuula abatatulidde ba kitundu ekyo bokka abatuliddeyo n'ebyenu babyogerako babeera mu paliament ate paliament bakugambye nti nno gyetuula Baganda matters of national importance ekitundu kyange bwe kiba kyaguddemu ekizibu tebakigaana kyevudega nti modern democracy modern parliamentary democracy and practice abategeevu tebakya boycottinga sitting kinene nnyo nja ku Lwokubiri ne ku Lwokusatu ne ku Lwokunaffe tetujja kutuula omanye ekiri ku order paper tokimanyi tokitegedde kati bo baboycottinga item nti bwe munaleeta item eno ffe tetujja kugibeera tujja kufuluma naye bino ebirala tujja kuteesa sitting oba bino ebiyisibwaho nalebo ng'abantu tebabitegedde ate ne bakomawo anti kakati bwe nga bino sente zayite apparently ate ezo bazibaamu nezino ezayita eza regional sittings ezo bazibaamu ate kati lwaki babadde bakiwakanya nga baali mu paliament ng'eziyisa kwezi bano baayagala kuteekawooko ku bantu ekintu kye bawulira ne baga nti ndoozi abakikola baba baagala kuwakanya gavumenti boyikooti gyeziri ezikoze amakulu ene boyikooti teriimu kye bakivinga terina makulu temulimu wadde neeki kye bakivinga
nakugambye nti n'ensonga gye baateekawo nze saali gitaddewo ne bwe naali boyikooti nze naalinoonyezaayo endala empisaawo nti abagenda tuwa buli lunaku akakadde kamu emitwalo 6 okumala ennaku actually si kakadde kamu mitwalo 4 okumala ennaku 4 n'olwekyo tetujja kgenda twonona ssente w'omusolo ng'ate ebweru gye mugenda enkeera yo babawo obukadde 2 n'ekitundu n'okusoba buli lunaku gwe laba kikola nze nange omatiriza ku ekyo tekikola so tulindeyo okuboyikootinga travel abroad Goyagala kunga nti abatagenze eggulu ebweru tebagenda. Era bagenda. Oyagala kunga nti abatagenze eggulu tebali mu kutraining agenda kerugo nja kuwulira ekisawe kyennyini kye babaako. Obalabi every morning ne bwe ba parliament egenda kutuula gye basookera okusala omubiri. Kyokka ate nga baba boycottinze eky'eggulu. Nga baba boycottinze eky'eggulu kino kiriko ennaku 50 kuliko obukadde bwabwe ataano batanse ddala obupulaningi. Ezo si nnyingi tezizimba ssomero ezizimba essomero gye mitwalo 4 buli lunaku kumala ennaku 4. Ate kona de bungu nakugamba obuwumbi 8 obugenda okusaasanyizibwa ku sports wa parliament. Sijja ababaka ba parliament bonna gyaba abaparticipating mu sports bokka bagenda zifuna abatasukka 10 obuwumbi 5 obwanyizizza bano ate bw'ababaka ba parliament nga buteesa ku nsonga ez'abasindisa mu parliament. Sports gwe twetaaga okuteeka mu ssente si ababaka ba parliament yewo okugrowinga talenti bana abato. Nakugamba omubaka omu yalinnya ennyonyi n'ava wano n'aviiramu e Nairobi ngalowooza atuusa Arusha era n'alinnya mmotoka ya mubaka munne Kakooza mubaka Diwala na Christine ow'Ebukomansimbi nga ye ne Nairobi okumanya tamanyi kimututte ngalowooza atuusa awali sports naye mukuzira eno yazize teyagenze niyo batebazize abantu abazize lwakubuulira mukama waabwe basobole okufuna kaadi naye nga tewali nsonga kubanga bw'obuuza omuntu nti ddala ki ekyakozesezza parliament kakati bwe kibanga kyekyo nkikkiriza naye omulonzi ate temumuwuddiisa. Ekyokubiri omubaka wa parliament abeera muntu munene olaba sipiika omuga nti nina okwogera kati lopo akufuga ate nagaana okwogera sipiika onoomusobola oba tujja musobola kakati onale bwetugende ku nsonga ey'etteeka lino private members bill kubanga era byebimu ku bintu ebyayisiddwa eggulu nga abantu tebaliyo kwerwanako kubanga osanga babadde bamukulu Sseggona bamukulu Ssewungu bonna basoma amateeka osanga bandikikubidde eggulu nekitayitawo ne bakkiriza Dr. Lumu owa Mityana North ne bamuwa leave agenda ateeketeeke etteeka lye era private members bill eriragira nti nno leader of opposition analondebwanga babaka bonna bali ku opposition so si ekibiina ekisinza babaka boluluvuganya mu parliament. Ekintu ekyo gyekiri leader of opposition ajja ati amateeka akyagamufuga ayingira atya mu nsonga eyo ekyo kyekisookerwako. Leader of opposition ffe tumuyita leader of opposition naye tuba tusazeeko etteeka eriteekawo ekifo ekyo limuyita leader of opposition in parliament. Era leader of opposition in parliament structure era ofiisi ya parliament si ya ofiisi ya kibiina kivuganya gavumenti. Ekintu ekyo njagala abantu basooke bakitegeere. Bwe tunaakitegeera osobola okukola decision entuufu n'oga nti lumu mutuufu oba mukyamu naye bw'ogenda bw'otyo nga bw'endabya ababaka abamu osobola n'okuwakanya ayagala okukukwatizaako. Era mpulidde n'amaloboozi agagamba nedda oyo lumu kakati gavumenti NRM yamuguze anti era yenkola yaabwe ab'ekibiina kya NUP naddala abatateesa. Muleke abantu abateesa n'okuleeta ebintu eby'ensonga okubateekako nti ate be baguze nze ndowooza mmwe abasirise mmwe bagule kubanga tebalina contribution yonna gye bakola. Honorable Basumani basaalirwa yaleeta etteeka ery'ebisiyaga ne ku olwo baagamba nti naye mugule era mbu akolagana ne President Museveni. Kakati bw'obabuuza nti mwe mubiwagira yesu oba nesinziira ku waayo bababuulizza bw'obabuuliza ng'e Uganda ti ate tubiwagira bw'omuteega mu America ayinza nti tewali butawaana tutambula nabyo bulungi. Naye ensi yonna yeebaza abasaalirwa olw'okuleeta etteeka naye abali ku ludda oluvuganya bwe yali aleeta etteeka
bagamba nti ye mugule. Njagala kati kubuuza kwezi ku bombi gwe bw'osanga ani omugula awakanya etteeka erikangavula ab'ebisiyaga oba alireese. Awakanya yaba mugule naye jjukira nti bamugaa nti mugule. Byonna twabiwulira. Right Honorable Mathias Mpuuga bwe yaproposinga okuleeta constitutional stroke electoral reforms bagamba nti mugule. Ate okuleeta enkyukakyuka mu electoral reforms tewaliiwo for example constitutional provisions oba electoral law muntu gwe ziremesezza kukwata buyinza nga Kyagulanyi zino eziriwo. Kyova olaba nti abantu be bateetegeerere ne baga tetwagala kumanya n'aleeta obuyambi bajja kumugoba ng'ate abaleetedde buyambi lwa njala ebaluma ne bamugoba nga tebategedde. Kyagulanyi yakwata omusango nga bamubbye n'agutwala mu kkooti. Bw'amala okugutuusa mu kkooti n'asaba ng'alina bye yeerabidde ebweru waagwo okwongeramu obujulizi, naye ennaku zaali ziyiseeko. Abalamuzi ne bakozesa obuyinza bwabwe ne bakimugaana. Ffe abakkiriza nti yali awangudde tulowooza nti kyekyoka ekibeezezza Museveni mu ntebe. Naye omanyi lwaki yali alina kusaba? Ennaku eziri mu mateeka okulooperamu ntono. Tosobola kubanga okuŋŋaanyiza ye yali badde asooka n'okugamba ababaka nti ennaku muzongezeeko. Naye tayagala electoral reforms, tayagala constitutional reforms. Ayagala ki? Kakati ataawo oba tokolera muzeeyi jjajja ali mu ntebe oba toyagala constitutional electoral reforms. Byenjogera nimba oba sirimba? Ekyo nange nkimanyi. Omanyi nabagambye ebyange bw'oba toyagala kumanya osupportingira bwereere ojja kwemenya. Naye anyiigira olw'okuleeta okumanya era naye aba mutuufu. Kyokka abasanyuka be basingira obulungi. Ezo incidents mmeka? Kati kubanga mu electoral reforms twali twagala jjajjagibweko obuyinza obulonda akakiiko. Ekyo kyonna tebakyagala, bo tebaagala kukyusiza muntu mateeka ng'etteeka bwe liri. Bwe liba lisigala. Ennaku nze yayeesimbyewo maze okutabaala eggwanga emyezi 4 n'akalulu kange bakanyaze nene ennaku 3 ate okuddamu okunoonya ssente ezinoonya obujulizi yonna gye mpise gye banzibidde kyekyalemesa Kyagulanyi okutwala omusango ogujjudde ng'alina kumala kutuusaayo okukwata kifaanone ebitanagendamu olw'obudde bwe yasaba bye baamugaana ne gudde ene waffe gye tutagusalanga gye yagamba nti aguleese mu bantu public court. Tewali muntu yali yeetaaze kwagala kujja kawaayira ako akateekawo limiti oyo nga ye ng'akyali omumuli mu kiseera kino. Yeetaaga ennaku nga 9. Oba emyezi ng'ebiri. Kubanga onoonyereza akalulu emyezi 4. Ate obujulizi osobola otya bunoonyeza. Ate gamba nti akubba mu kyama tabanga onogoga nti mujje bannange mbasange eggulu nga mukuŋŋaanye. Kati awo olina nnaku ezitali nnyangu n'okwetegereza. Musajja bwe nali mpawaabira singa omusajja omuyajja nanga nti musajja abadde eno ng'agulirira abalonzi nti era wona yatugula. Ne mbazza wali ne mbaga nti bannange njagala tugende tumuloope. Tutudde nti gwe yakugula atya. Nti awo yagula oyo. Nti agwe kale mbulira gwe yakugula atya. Nti awo no ye yatugamba. Ngenda okutuuka kwasembayo nga nti waliwo yajja naga nti mbawadde bbiya singi yamuguze. Nti ali ludda ate obujulizi tebuliiwo. Tebuliiwo, weetaaga okwetegereza. Naku 2 ndi nabo nti FB yagula. So omuntu anoonya obujulizi my friend tabanga agenze okugula ebinyeebwa nti abisanga ne bapima bupimi mu kiro n'akomyawo okutya. Alina ennaku 3. Yeetaaga electoral reforms. Mpuuga kiki ekimulemesa okuleeta electoral reforms mu parliament? Kubanga yeeyimirira omutwe gw'ogwo. Definitely era tannalemererwa. Ndi konkosuwa nti ajja zireeta only nti yeetaaga okulobinga ababaka bakitegeere. Support. Yes. Naye kati abalina okukitegeera balina eddoboozi eribagamba ekyo nedda oyo mugule. Ayagala okuziba emiryango kati ye mugule. So nga nkugambye ekya homosexual bill nti yali mugule. Olwaleero abamu basanga nga bayimiridde ku budde bannange tulwanye nnyo era twayise etteeka
eryaleetebwa gwe bagamba nti ate mugule naye nga balyenyumirizaamu kati mu bantu. Yes. Etteeka eriteekawo LOP article 82A 82A liri ambiguous, kibannyonnyole mu Luganda, teritegeerekeka ngeri ya kumulonda. Yes. Era gavumenti eno byeyagala byonna alondebwe yekikkiriza. Kama tekirambikiddwa mu ssemateeka w'eggwanga. N'ekiriwo ekitono nti LOP anaalondebwanga ekibiina ekikutte ekyokubiri mu babaka abali mu paalamenti. Actually bagamba ekibiina ekirina ababaka abasinga obungi naye nga tekiri mu gavumenti. Kati kitegeeza kiri ng'omaze okijjako ekikoze gavumenti. Kino ekyokubiri. Era anaalondebwanga nga kyebuuzizza ku bibiina ebirala ebiriyo. Tekuliiko kye baali batuukiriza. N'ekyo kyennyini ono nga baagadde mujjayo ne bagenda mu kkooti ne baga nti kaakati tulina obujulizi tealina okujjakwe mu paalamenti okuba LOP. Ekibiina kino ekyamulonda tekyebuuza ku ono nono, buli kibiina ne kiga DP lega teyatwebuuzaako, FDC lega teyatwebuuzaako. Ne bw'aba tebannagamba ono n'aloopa n'aga nti mundeetere evidence ng'ababuuzaako, njagala kulaba meeting eyatuula oba ebbaluwa eyababuuzaako nammwe gye mwamuddiza oba ne minutes ezaatuula nga mukidisikasinga. Oyo bamugjayo. Ono ayagala kuleeta tteeka nga tteeka nga likkiriziddwamu lisobola okubaako ebyagala okutereeza ti kino bwe tunaakola bwe tuti wano bajja tuyitako bwe tugira bwe tuti bajja naye olwaleero bakugambe nti bamulonda bwe bati kyekiri mu tteeka bakisome tekiriiwo. Kati omuntu n'ava eri n'afunvubira ng'agenze mu kkooti butayagala kumanya ekifo kivaawo. Nkugambye nti omuntu n'afunvubira. Etteeka eryo eriri ambiguous ligamba nti anaalondebwanga ekibiina ekisinga ababaka mu paalamenti abangi ekitali ku ludda lwa gavumenti oba ebibiina ebyo nga bikoze coalition omukago. Naye nga bimaze kwebuuza ku balala ebibiina ebirala ebiri ku ludda oluvuganya ebiri mu paalamenti. Kati gwe mbuulira lwe wawulirayo consultation meeting ereeta LOP oliwo amawulire asijiwuliranga naye omukulu yasinziira magindi eri n'alagira. Era kakati ebyo byenjagadde okusooka era nga bwe kize kibeerawo kati ono yaba affected ate waliwo gwe bagenda okujjako atakyaliyo. Ono yaliyo ono yaba affected. Oli yagenda lwaki bakireeta mu kiseera kino. NUP mulina program gye tuyita road map nti etteeka bwe liti linajjanga bwe liti kubanga ekimu ku kyowulira lwaki bakireese mu kiseera kino nti ono akireese mu kiseera ate mwe mutakyagalira. Kama tekirina kiseera okujjako nga bo ku road map balina era bwe batuuza ababaka bannaabwe toleetanga kino nga December tannatuuka. Ekyo bwe kibaawo n'abamukyamu ne muleme tuza mu biboozi. Kakati olwo kakati njagala okuba njagala tutaputire lumu kyayagala okuleeta. Yes. Kakati kambabuulire lwaki omuntu yalirowoozezza ku tteeka erifaananga eryalumu. Sigenda kudiscussinga merits ku ze yataddemu. Yes. Naye ekisookerwako kugamba nti weetaaga etteeka. Otherwise kino ekiriwo NRM kerikeera nga teyagala bwetyo nesoma kiri negamba tugende bakitaputire mu Constitutional Court. Alibeerako yenna alivaako naye awulira abantu oyo aleese ono yabataasa okuleeta ekintu kibeere nga kirambike mukyanguye ate kiteekenga immediate effect nga bwe bitambula. LOP teyeebuuza ku banne onaaliko. Yes. Ye mu kumuleeta tebalina gwe beebuuzaako. Ebibiina ye leader of opposition in parliament byonna ebirala yabikola ki yabikulira naye tabyebuuzaako. Tulwanyisa dikiteeta naffe tuli ba dikiteeta oba tamanyi kyakola. Yes, tamanya ate si musango si mutegeke. Ekyo kikulu. Studying experience mu parliamentary business. Yes. Naye ne bw'oba ebyo tobirina ng'owabulwa ate osobola okukola obulungi n'okusinga ababirina abatawabulwa. Sanyonyikiriza ebintu ebi bibiri. Ekisooka kwe kusooka okukkiriza nti tolina experience in parliamentary business. Yes. Ekyokubiri okkiriza okuwabulwa. Ekyokusatu consult with others. Tewaliwo mubaka yayimiridde n'aga nti tatwebuuzanga kugwe baddamu.
oba mu nkola ye NUP tewali kwebuuza ku bantu kuleva etuusa loopu nga teyeebuuza ku babaka bakulembera gwolooza kiba kitegeeza ki waliwo obutakwatagana nti ate bw'afuuka pulezidenti lwaneebuuza ku muntu wa bulijjo so muleme kuleeta bintu bitulemesa kukwata buyinza ekirala kye njagala okubagamba etteeka eryo liro ennonda eyo eriwo ey'okuteekawo omuntu avudde mu kibiina ekisinza ababaka abatali mu gavumenti nalyo liri pested ku byaliwo ebitakyasoboka kubeerawo awe nnyini katukomewo